time here okujja wano naye nga amaze ebiseera nga mpulira omukyala Rehema ku Salt nalokoka mu mwaka gwa 2017 naye nendokoka bitundutundu kubanga nasigala nga anywa omwenge 18 nembite nembikubira ddala nendokerera ddala mbebivaako nali njagala bamaama okusingira ddala amaama nembavaako naye olwa Rehema nkwebaza yali ludda wa Rehema yani Rehema lwa nkwebaza kubanga you have done a very big job only in one day kubanga pastor apostle I have been having omusuwa nga gunzija mu kisinsiino nga gugenda ekisinsiiro wano byebyo kitegedde nga gutambula gukwata mu kuguru ne gukwata mu kisambi ne gugendera ddala mpaka mu mutwe right hand side naye nga left ekola omusuwa ogwo gubadde gunfukidde leenya nga gugenda nakunzita ate nga mumanyi ffe abasajja nga I think it is the main vein that performs kirabika gwe musuwa ogukola naye omusuwa ogwo gwali gufiiridde ddala nga waliwo omusajja gwe bandifaalingako yabadde ansabye $56,000 naye kankubuulire mukyala gwe Mukama kuwa amafuta akongere mu kisa oyo mukyala yampa kana akacupa akeeru kaki kali akatono no kano organic not pure organic Cypress nampa vitu amazima ga Katonda mu kujjangu wano ndayira I have drunk those things for about 4 days ninya siwulira kali kafumita sitakawulira mu kisinziiro ekyokubiri ebigambo babadde bangoba omuntu gwe njagala kubagamba yarangobye kompulitire nga sikyalina mulimu nga teri mulimu naye kaakati Mukama nsaza bubi nnyo kwegamba mulinga bamutegedde nnyo okusinga nze I am completely amazed nga ebintu bino ate sinabimalayo nakanywa akota obulemu sinabimalayo nkyanywa nensubira bwe nanywa mbadde ngenda kuddukira ddala omugongo mbadde nkaaba mugongo mbadde nfa naye am now and the message why I applied for Kisoro I am a bono mugude clear plus mungene clear plus nazalibwa Kisoro naye nenfaayo nembera Kampala siri musajja mutono I have worked in very many companies naye am retired baana bange bakulu nnyo mu the whole of Uganda naye nkubuulire ebintu bikola ate beyasooka kwogera I am always attentive Jingo Church era nkuwulira buli kiro yasooka kwebuuza naye bino bye boogera naye bwena omutima nigugamba genda najja kusaba pastor my goodness omanye ekindiko omuntu yali atandise kuwandiika omusanvu kati mpandiikeemu ddala ate I don't sikyawulira kakonkona mu kisinsiiro and I was completely failing kubanga n'okukola malesi kukola emirimu gyonna nga kisobola kugikola naye Mukama yebazibwe ate mbasaba okusingira ddala mubeere baana ba Katonda ate mwagale abantu ate nekirala mubuulire enjiri ya Sabo once you give that testimony kati nze ngenda kuva wano engeri gye ndi mubulizi w'enjiri ya Katonda ngenda kuteekako ya Sabo I am going to do her I am completely devoting myself to ngenda kukola Glory to God in Jesus' mighty name.